Hallelujah. The book of Hebrews will sort out. It will sort out whether you believe in once saved, always saved, or you believe in conditional salvation. Mukusaba kunera waliwo abaweereza abateekeddwa nga bakuguse mu kusoma Bayibuli nga babadde bakugukira ku kanisa eno ya CFC esangibwa Mmengo mu Kisenyi okumala ekiseera okutuusa lwe bawunzisa okusoma kuno. Tweyanziza omulabirizi webale kutuleetera basomesa. Tweyanziza obudde bwe batuwa mu Bible class. Kati tutuno tugraduating. Bano baweereddwa zi certificate okuva and Pentecostal Mission. Basidde omulabirizi Michael Chaze n'omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda n'abasumba b'ekibiina kya COP bonna. Costa. Olw'obulokozi. Obutuufu buli omu yandigijoyininze kubanga sitaani bumukeeredde nti ngenda kusabulula obulimba bwa sitaani nga mbuulira enjiri ndi mubuulizi wa njiri. Bwe tuyiga ne tuyigirizibwa tutegeera enkwe z'omulabe sitaani. Kimpadde okumanya n'okutegeera kigenda kunyamba nnyo mu lugendo olw'okutegeera. Bible class eno tubadde tugijjumbira buli kumakya nga tubeeramu era omusomesa waffe atusomesa era nzikirizanga Katonda bw'ali omulamu nti byonna byatusomesezza bituli ku mugendo guno oba ku mulimu guno ogwa Bible class osibwa kinene nnyo era w'oba ng'ozze n'osomesebwa obulamu obukyusibwa obulamu tebugenda sigala kyekimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'olugendo olw'okukkiriza lugenda kubeera lulungi nnyo era lulamu gy'olaga oba ogenda kuba ng'olabayo. Bano bagamba okutuuka ku buwanguzi tebibadde byangu naddala okukeeranga mu nkoko okujja okusoma ne bibaza omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda olw'omwaganya guno gwabawa. Okumalako koosi eno kubanga nsomoozebwa nnyo olw'emyaka gyange naye ng'ate Mukama nzizizza buto. Abavubuka balaba nga twenkana nabo naye Mukama nampa okuwangula otulo twange ntulekayo n'embeera nga nja kuba muwanguzi. Bishop Kiganda atuteereddewo omukisa guno okusomera bwereere ne tubangula mu Kristo. Tukuyita jja Bishop kubanga abasomesa bangi ab'enjawulo nono gundi omusumba waffe atusomeseza omusomesa waffe omusomesa waabo